agenda tukwata Allah mu family yo abaana basomera wa gwasalira wano tumagamaga wala abaana basomera wano je basomera eriyo alif ba'u aba basomera wali Jesus abaana bayimba Jesus tabuliki omusajja yangambe batabuliki basi kuyindi bebasinga okuba ku resort Lutembe anti munaye obusiramu bwatugamba tusanyuke basanyuka bwe batyo n'abakyala ab'ebikaaya byonna ate mu abakyala mu ab'ebikaaya mmwe nammwe mwononye eddiini yaffe kati ebikaaya kyafuuka kyambalo kyakukolera mu bikolobero bonna tebaagala kufumbirwa buli omugamba saagala njagala kutuuza baamiraati bonna lwaki baamiraati abasomesa bakyala baffe bo si bafumbo abasinga obungi agenda kusomesa ki abakyala nosindika omukyala mu ddalasa ate naffa nadda mu ddalasa ate nga muzibu takyakuwulira nze baŋŋambye kino kati olwo banna eddiini eriwa olwo basoma ki kati ekyambalo niqaabu ne jiribaabu kyafuuka kyambalo okukolera mu bikolobero abaana bali mu jiribaabu balinga baana basomali nze nasoma kwa UAU computer science au Kampala campus nenga abaana abasomali bambala jiribaabu ne niqaabu kasita bafuluma nga bazijjako nga baziteeka mu bisawo nga bagenda bakola ebyabwe abaana bali mu jiribaabu kubanga bakimanyi au ku Busta House kwiriya mwalo batabuliki bambala bajiribaabu bagala bajiribaabu n'agamba baga kale ng'agenda agigula beera mu sharia tava mu ddarasa akubala bayaaye abo bayaaye akubala agira nojja n'ogamba imaamu wallahi banne ono ayina imaamu omanyi kino ekikaaya mpozi bakiyita batya omanyi sikimanyi jaliba wallahi tagijjaako okimanyi buli sande ekira nkubira ku makya saa 10 nangamba sura teweerabira ddaako anzijukiza okusiba mande ono gwe ogenda ku ono gwe ngendo okuwo buli sawa nyezi okumakya nkubira ansindikira message Hassan wasadde duha buli wenje ogenda naye buli kimuyita mukamwa Allahu akbar subhana abo basambye buli ligi asambye premiership asambye la liga asambye seri asambye bunda anonya kagwere mu mugwe tetukyabesigana bo tetukyabesiga twesigana mwabakyala abajiribaabu mwe bandi baddaaba okulabirako kubanga ezengoye ziva mu ggulu ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna ebintu biri vice versa osanga omukyalo wajiribaabu ng'afumbiddwa omusajja atali wa sunna gwe wandisuubidde omukyalo ono okutendeka omusajja w'eddiini ate ng'omusajja nagaseeka siba ekintu kya nawasiza omukazi awukwiriya munga manyi naye tayagala kusaala tasaala abeera ku WhatsApp tasaala ninga ekikaya takijjaako ate n'osuubira omutabuliki n'awasa omwana nga wa sharia n'osuubira agenda muteeka ku ddiini wayita emyaka 2 nga mwagenda ku mbaga yakutwala musajja musaala naye n'ombuzi owaye haja seeka nja kuyitiramu walla ekiwala tekirina imaani tejagala kusala tahajjudi ayina abaana 8 buli mwana omulimu kati mwazzizza zina munnika mwabatabuliki zina ali munnika owa mwaka gumu oyo talina imaani myaka 2 talina imaani gwayina imaani bonna abantu si batuufu gwayina imaani oliko ekikyamu gwe oliko ekikyamu ne mugenda kwambalagane Allah tudduke emisinde tuddeeka tutereeze oyinza okugamba bali baali bannabbi Allah yatuwendago n'agamba inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya Allah ataasa ababaka be walladhina amanu fil hayati dunya namwe abanakkiriza Allah jabbatasa tudeeka kyemaliza nakyo mugazi wa Uhudi Uhudi wolo basaba Allah nabbi be yagamba be yateeka ku lusozi abali bagenzeke Uhudi tusaba Allah batanagenda fenna Allah tutwale yabateeka ku lusozi n'abagamba tuwangudde buli omutavaawo ayina be yateekawo ennaku zino babayita basniper bajabir rumat basniper yabagamba tuwangudde temuvaawo nabbi sallam ne basaba bala ne bagenda ewalala mu kiwonvu abashiriku bwe baava e Makka abasiramu baakuba abakafiiri ne babasuuza eminyago abakafiiri ne badduka ng'olutalo luwanguddwa abasiramu baluwangudde ng'abashiriku baddayo e Makka bano abasajja abaali ku lusozi nabbi Muhammad be yagamba tuwangudde buli omutavaawo
abamu ne bagamba bwe balaba baswaba bannaabwe nga balonda eminyago balonda ebintu bakafiriwe abamu ne bagamba abange olutalo tuluwangudde tugende tulonde bano ne bagamba nabbi yatu ne bagamba katugende tulonde tudde kuva ku sunna tugende tulonde tudde agamba abamu ne baagaana ne abantu 10 basahaba baava waggulu bayawukana ku kigambo kya nabbi Muhammad kasitaba kyawukanako abashiriku abali badde Makka Allah n'abateekamu ekiragiro Abu Sufyan yaleta nasiramuka ne bagamba ne lwaki tudda Madina Allah yakibatadde mwe yakyagala okuyigiza umma ne bakomawo ne badde Uhud ne beetoola Uhud ne basooka ne bawalampa eno ne bayita bana abali ku lusozi abali basigadde ne babajjako emitwe ne bayimirira ku lusozi ne bakasuka obusaale mu kiwonvu basahaba mwe baali abayitirivu Umar ibn Khattab ne baani okukakkananga kutira 70 sahaba basahaba 7 nga bafudde nenga omusaayi guyiike Uhud nefuuka lufulanga Allah byonna biraba ne lwaki olw'abana abatono okuva ku kigambo ky'ekitibwa Nabbi Muhammad ate basahaba abaafa tebaali ba bulijjo baali bakutabul wahyi abali bawandiika obubaka bahufadhul Qur'an abali bakwata Qur'an era shaitani yajja nerangirira negamba kutira Muhammad yattiddwa basahaba bangi badduka nga bava mu lutalo ate chief in command yafudde bakuba abasiraamu nga Allah kwalushabiraba bwe kibanga Allah bwatyo bwe yakola basahaba nga wamu n'ekyo si bonna nti nno bayawukana ku sunna wabula abato nabbi ne bamukuba amanyo ne gavaamu naye nga Allah abiraba atemu ate abawarabu bwe kibanga abo bwatyo bwe yabakola niyo olutalo oluvannyuma Allah yakozesa abantu abatono olutalo ne bama ne baluwangula naye nga olutalo lwakosa obusiraamu olutalo bwe lwaggwanga lukoseza obusiraamu Allah nassa aya nga alabula n'abalijja mu maaso ila qiyami saa n'agamba falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi mwewale mwekeko okwawukana ku bigambo bya Nabbi Muhammad antusibahum fitina mugenda kufuna ebikemo au yusibahum oba mugenda kutuukibwako adhabun alim sunna mekaze tulesi kulya omusajja owa sunna oliisa fooko oli oyimiridde otula ku dining kankugambeko kulya Abu Huraira agamba akala anna rajulan Abu Huraira nyuma agamba anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam omusajja yali emmere maaso ga Nabi sallama bishimalihi ngaliisa kkono yali muvubuka Nabbi n'amugamba kul biyaminik liisa ddyo omuvubuka n'agamba era nga womanyi la astati'u sisobola sijja kuguliisa Nabbi n'amugamba la stata'ata ma mana'ahu Nabbi n'amugamba osobola ma mana'ahu illa likiburu teri kiganye kutuukiriza sunna okujja ku takabbulu yoyina ku ddiini Nabbi agamba wa ma rafa'aha ila fihi omukono gwalemerayo ogwa ddyo yagana buli kyolaba Allah kyeyagamba Nabbi nti abantu bakikole bwe bulamu olaba abantu okusenyesa bino bimusenyesa simaya deridenti bajjajja ffenga bakyasenyesa obuswaki obwa sunna emirundi 5 kubanga ekitone nnyo omusiraamu olina okusenya emirundi 5 obuti nga bakyasenya nga tewali ndwadde z'amannyo ne kasita mwakyukamu ne mugamba deridenti eyo mumuli ebyo musavu ga mbizi nakuno okuli obwoya bw'empune ne mutandika okusenyesa ebyo ani atali mulwadde w'amannyo ate bagamba nti eddagala lyajja kuwonya mannyo ani atali jajja yaŋŋambye mwana wange bino byakajja fedda myaka gyenkaaga tewali nga badentist tunulira okulya kokka baraka tunulira israfu Allah n'agamba Nabbi bagambe omuntu wabale ne mukyala we akasaniya amahabba agalya mulya mwenna ekyo kiragiro n'abaana obawe kasaniya sunna ne mwakopa abayahudi mulyanga papa mutula ku dining bapita mulyanga jeno ebe mwabigaana nosanga omusajja atudde ku dining baleese essowaani eriko emmere n'ebikkako ezo 2 eriko enva n'ebikkako ezo 4 eriko kacumbali n'ebikkako ezo 6 okuli juice n'ebikkako ogwo 8 okuli ebijiiko n'ebikkako ezo 10
haja ine sowani 10 ne hajati 10 sowani 2 onoyita ku kiragiro kya Islafu gwe sowani 2 malamba bantu babiri kyovola be mitima gyayawukana omukyala ali kubira n'omusajja ali kubirala bwe munalira ku sunna omukazi anakuyisa atya hayidi kubanga abakyala babaliisa omukojobo gwabwe ate balogo ate bajja baloga n'ekirevu kyo owuta ekinyeebwa nga mulimu bino ebyeno wallahi babibaliisa haji yangambye nangamba mwana wange mwogera mazima ng'akaaba nangamba lumu yali atudde ku dining bwati haji ng'atudde bwati kawala kene kajja kali mu P3 daddy mama yali mu kiyungu haji ati daddy I have seen mommy kubanga teyali mu sola doing like this and putting in your sauce haji namugamba kamugamba ndabye mama nga ayise neki ekigoye nga ayisa mu nvazi nekamugamba ko mama kati bana abakozi omanyi mwagule sowani zammwe mwaziramba n'ebikopo lita 3 sowani nene ero ina nebyolya owa amateeka kati ne baleeta sowani ya haji mulimwe omutwe gw'ekyenyanja bali balidde ekyenyanja haji annyumiza ne bamuteeka mu maaso ne sowani y'emmere kati haji ati bana abakozi n'ebya haji ne babiteeka wano nvaaze kati haji kye yakola ene sowani gye bamugaye mu bayisiza n'akyusa n'agiteeka mu maaso ga hajati ene ya hajati n'agijyawo n'agiteeka mu maaso ge kati hajati bwe yajja ne juice n'agamba mwe baana mmwe yeekaza mmwe balekyo okuwangala kemuwangadde naffe temumanyi sowani ya haji haji n'agamba ne mutunuulira temumanyi kyokka bano neyeewumuza naddira n'akyusa kubanga muli ye baali mwe yatadde babadde haji yabadde agimuwadde n'agamba kyokka eno esowani ya haji n'agizaayo haji n'amugamba leero ngenda kuliira mwene eyiyo haji atinaga haji sigwa ngamba muno bulijjo yagala nnyo omutwe gwengege namugamba leero kandi ekyensuti aneddanze sijja haji yangamba ne basikanga naawe omukazi akasowani n'akakuba ne kayiika tebali tayali kubira ne bwe kiba ng'olya naye Allah nga bwe yagamba nabbi nga bwe banaabikuliisa bati ne mulinga bakungu mulinga bapaapa nsaba Allah jalla jalaalu wampa okutenda maba okutegeera abange fafirru ila Allah